oli ajakumba ali mu kyakisakulu oyo simanyi lwakaye nyono luteeni tata wange yali muko yali naddawe omugenyi omukulu tusanyusa okulaba twayanza nnyo Barnaba nnyo Diana olw'amawulire g'otuwadde basebo ne bannyabo abasomesa abazadde sikyamulaba munnaye emyaka gyampitako baana babadde mu ddeewo ewange nga ntudde ndabavijja ekingo nga ndaba firimu gye bayita Dedede Pule simanyi Dedede Pule esawa nde ng'otunda obugenyi omukulu ali mu kutuuka n'okwetereza twalumakinga mpaka Gonve tulinawo abayizi baffe abasobola okuwa bagenda okusanyusaamu okuwano nga naffe abagezi n'abayizi abazadde baffe abalungi omanyirindako okugambe kino ante manye eddoboozi lyange linga lya kamiliyoni naye bweru ensi ejja mulamula na miggo abaduumizi mu Luganda agenda kuwaako abaduumizi kajja nange nalikoze nenga kanigomba alalipela kolima ambulaza okolima omwana omulamu bweyagala omwana anywa amazzi ate nga n'ebitabo ngaokusoma abitegeera kale omwana talina kubeerawo nagamba nti ayinza toggwa ng'akola ebyo loga nti mu kibiira naagwa tuli kojja SS small ya ferina abaana bangi nga ku mu bitano era tuso wano tuli mu kukola mweyo gwa gwanga program eri mu office ya president mu secretariat ye baita autism secretariat nebaziza nnyo abasomesa ba wano abakulembeze b'essomero abazadde n'abaana ababadde mu nkola eno enkola ya mweyo gwa gwanga nkulu nnyo kubanga nakuzo twogera nnyo ku parish development model egwa mupira ya kutaano eye kukyusa obwongo bw'abantu okulaba ebyo ebitugattako ng'ensi ng'abantu ng'Abannayuganda ng'Abafirika abaana bano balina ebizibu bingi baveeyo obwavu bungi families ziri broken balina entalo z'amataka balina ebizibu ku nnyanja balina ki n'ebizibu ebyo bijja olw'endowooza esali ntuufu ezibeera mu bantu bwe bafuna trainings bweziti tebakoma kubeera bwezi physically fit naye ebirowoozo byabwe bikyuka okwagala obulamu bwabwe bwo ng'abantu okwagala famire zaabwe ng'abantu okwagala community mwe bawangaalira n'okunoonya ekyo kyebasobola okwekolera okukolera famire okukolera community naye okusingira ddala kyebasobola okukolera Uganda kubanga Uganda twagala abantu nga basobola okweyimirizaawo mu byensawo mu byenfuna abasobola okufuna okusoma okulungi abasobola okuba abalamu obulungi abasobola okuba n'emirimu egirimu ensa oba oli mulimi oba oli mulunzi oba oli muntu oli muvubi oba ovuga booda okubanga osobola okuweza mu mulimu gwogwo ne guvaamu ejjamba mu nsawo erikumala okumizawo gwe ne famire okwaliza awamu so eno programu esomesa abaana number 1 okwagala eggwanga lyabwe okumanya eggwanga lyabwe Uganda evaawa Uganda eriwa Uganda eddawa era ebitufuula bana Uganda tusobola okubirabira obulungi okulaba nga tubifuula omukisa gye tuli tulina enguudo tulina amasannyalaze
abantu ababba waza amasannyalaze abali eyo baagala eggwanga lyabwe, abatabayiwa obutwa mu nnyanja oba ne bavuba mukene ebyennyanja ebito baagala eggwanga lino, abantu abatunda amataka nga babba mabbi ku bantu, famiri zirimu entalo, mweyagalanga abantu, mweyagalanga famire oba muli kumalawo famire zaffe. So eno puroguramu njebaza kubanga abaana bangi obafuna puroguramu weziti mu masomero gaabwe kuba tubakutenga bakyali baana bato, so kubateekayo ebirowoozo ebyo ebirungi ebikisa obwongo bwabwe, okubaganya ng'abaana, okukuuma obudde, okusoma obulungi, okubeera ne disipulini, okugoberera amateeka obulungi, naye n'okusinga ddala okwagala ensi yaabwe ne komite yaabwe ne bawangaala. Yekosafaati Julius ndi musomesa era nze nawummulwa nga nze nali headmaster wa Mukono High School emyaka emabega ng'ena. National Secretariat of Patriotism ne bampa obukulu obw'okubeera regional coordinator wa patriotism. Ekintu kye nayagala nnyo kubanga nange kennyini nzikiriza mu patriotism. Twagala okwebaza amasomero gonna agakoze okutraininga abaana baffe. Tutandise okugamba nti abaana baffe bazibu, naye abaana si be bazibu, abazadde ffe tufuuse abazibu kubanga olubimbi lwe tuteekwa okulima tetululimye olw'okukuza abaana baffe mu mpisa, okukuza abaana baffe nga baagalana, okukuza abaana baffe nga bakolagana bulungi mu byalo byaffe, okukuza abaana nga tubategeeza nti muliraanwawo kabeere wa ggwanga ki aba muliraanwawo. Bino ebyaffe batugamba nti mu bisinga okukaatiriza mu patriotism okuboolagana olw'amawanga, olw'eddiini, kubanga buli ddiini mulimu abantu ababi, mu ggwanga mulimu abantu ababi. N'olwekyo tusobole okumanya nti mulungi mulungi, omubi mubi, naye nga si kutwala abantu bonna wamu nti ab'eggwanga lino oba ab'eddiini eno. Njagala okwebaza Pulezidenti wa Uganda, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni kubanga eno puroguramu yagikulira, ye patroni waffe, era n'atuwaayo n'omuwala omuto kaakati atuwa value emu gye tulina ya environment. Mudabe ekyagudde ekitezi, abantu baafudde era tetunnamanya biki ebinaddirira oluvannyuma lw'ekyo. Nze nzikiriza nti ebisasiro biva mu maka gaffe. Kati ebisasiro biva mu maka gaffe tubyawule, ebivunda tubiteeke byokka, ebitavunda tubiteeke byokka. Ate njagala ekisinga okunsanyusa nti obucupa ne plastic n'obikuŋŋaanya n'obiteeka mu kakutiya n'obiteeka ku lubalaza, ababyagala babitwalirawo. Bino ebintu ebivunda ababyagala gye bali singa bibeera babikuŋŋaanyiza nga ddala oli amanyi temulimu buveera, alina obiyoola abitwale mu nnimiro. Kyengezaako okugamba nti nga tutandise okulwana ebisaaniko tubitwalawa, tufube okukendeeza ebisaaniko nga tuva waka. Ebisaaniko ebivunda tubiteeke byokka, ebitavunda tubyawulemu, obucupa n'obuveera abantu babutwale babukozese, babukoleko recycling, tujja kufuna eggwanga eritalina buzibu bwa bisaaniko. Kati nze nkubiriza bannamukono kubanga nze wa Mukono Development Forum, bannamukono bantu bange be bannonda okubanga tulundira enkulaakulana, mbeegayirira tutandika okukendeeza ebisaaniko ebigenda e Katikkolo. Tukikoze tutya? Obuveera, obucupa buteeke ku lubalaza, mbasaba busabi, obuveera, obucupa, ebintu byonna ebya plastic tubiteeke mu container. Aba patriotism n'olwekyo wano tufulumiza abaana aba senior 1 n'aba senior 5 nga bawera abaana nga 4. Ate n'olwekyo aba classes endala bo bakola, bo ba training wa patriotism. Era tulowooza nti okubatendeka okubeera ba mwoyo gwa ggwanga kibayambye nnyo era kijja bayamba nnyo okugezaako okulaba nti abaana tebeenyigira mu mize mibi ate nga beeyongera okwenyigira mu programu za gavumenti ezikulaakulanya. Era essomero lino lirina abasomesa abayambibwako gavumenti batono nnyo kubanga tulina abasomesa 37 abayambibwako gavumenti ate tulina abasomesa 61 bo abo basasulirwa board. N'olwekyo ekyakusoomozebwa kinene nnyo. Tulina okusoomozebwa olw'ebikozesebwa kubanga essomero lino terina science lab. Science labs, essomero lino teryafuna mukisa gavumenti kuliwa science lab. N'olwekyo functional science lab tetugirina, wabula tulina science equipments nyingi nnyo, tulina chemicals nazo nyingi nnyo,
buli class gye tuba tufunye tutwala ebintu bino nebikola naye nga tetulina functional science lab. Abasomesa baffe basula bubi kubanga tetulina staff quarters, tetulina offices zaffe era wemuze. Nalwe musodana wano kukoja SS nga nkolanga asoma amawulire ku paleti. Tuyise mu ttendera mingi okutendekebwa kuno era tutendekeddwa bulungi abatendesi baffe omubadde Afande Siraje n'Afande Teddy wamu n'Afande Kiwalyanga. Tusanze okusomezebwa kungi ko n'ebisanyusa bingi. Tuyizeemu okwerwanako, okwagala bannaffe, okwagala eggwanga lyaffe n'ebirala bingi. Tusanze okusomoozebwa gambanga okubeera mu musana oguyitiridde nga n'enkuba wetukuba n'okulwawo okutuwa ekyemisana mu nnaku ezimu. Ngenze Kiberu Gerard alimu n'amawulire wano Kojja. Olunaku lwa leero abaana badde bafundika okutendeka kwabwe bakiyita patriotism nga muno tuyibayizeemu okukuuma obudde n'okwagala ensi yaabwe. Tukubiriza n'abaana balala bonna okwegattako kuba bwe toyagala ensi yaffe tuba tusobola okulwanyisa enguzi kuba enguzi yesinze okulemesa eggwanga lyaffe okukulaakulana. N'olwekyo mbakubiriza mwenna okwagala ensi yammwe n'okwetabika mu kutendekebwa kuno. Oyo ye Nakate Silivia y'omu ku baduumizi aba waggulu